Inside Story Uganda, real source of political updates. Tusibye butambala n'empigi eyo katweyongera okunyikiza enjiri ya National Resistance Movement. Bannaffe abeeyo batuwa omukisa tuddemu tusobole okukwata enkasi y'eggwanga lino ng'omukulu President yatukwatidde omumuli. Olwekyo nja beebaza abeeyo abatukoze obulungi obutagambika olw'okujja mu bungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tubasabe nti nga bwe muzze ninga 15 mujje tusobole okubeera nga tugusa omulimu guno. Ebibendera mbadde sinabigoberera bulungi naye bwe nalabye omulamwa wono producer agunsindikidde nengamba kangende tunabyogerako nga ntuuse era bwe ntuuse wano nza okusanga abanange wano nga basunsula ebendera naye badde basunsula wano ebendera nenzijjamu ebintu ebyo bibiri. Mulimu okukopperera ono yayogedde eby'Ekenya. Ndaba bannakenya awo buli muntu ne mu rallies ez'ebyobufuzi oba ba ODM oba ba UDA bonna balina obubendera obwo. Waliwo kano ka bracelet kano ka Uganda tukambala abapiero nina abantu abalala nabo bakakola ki bakambala. Naye bw'ogenda Kenya almost everybody Kenya ayambala ka Kenya flag ka bracelet kana ka Kenya. Buli muna Kenya yenna n'abana Uganda bamwe bambala bwa Kenya ate webale nnyo bebasinga n'obungi wembadde nzijaawo ngenda okufunulira abantu nga basinga bannayuganda ate bambala bwaki bwe Kenya. Nomugamba nti lwaki oyambala ke Kenya naga nti nagenda nensula mu hoteri Kenya nga ku buliri nga gift emu gye bakuwa gwe bwoba oli mugenyi ka bracelet kano era manager ajja n'acekinga alabe oba ke bakuwadde kakutuuka ku mukono gwo bwe kaba tekakutuuse akufunira akalala akakola ki akakutuuka. Kati bano bannaffe ab'NUP ndowooza gye bakopperera eyo ekintu ekyo kyeflag nga bwe bakopperera bereti namwe gye mwakopaka bracelet nze bwe ndowooza kubanga omuntu eyakatuwa yali General Muhoozi Kainerugaba mukwano gwa Uhuru Kenyatta ate nga bamuzaalira Kenya Tanzania yeah. Mukwano gwa Uhuru Kenyatta era ndowooza naye yagamba bano bannakenya bwe baba basobola okupromotinga eggwanga lyabwe bati nange kaŋŋambe bannange tusobole okukola ki siyinza kugana nti no nabo si gye bakakopa nga bano era bannaffe bakopa bereti okuva e South Africa ewa Malema era bano si bagikopa bagikopa bamunyagwa si bano oba mwami Mabike munyagwa mwegirimiti be bagikopa ne overall iyo bereti walabe ekifaananyi kya munyagwa kino kyeyagamba nti munyagwa cares ebyo byasooka ebyo yali ayambala bereti ne mu palamenti awo bino bu red ribbon obujjukira bu red ribbon bayesiba mwegirimiti togikwatako babukoppeera eyo nolwe tukopperera ekintu naye nga tetumanyi kinaakola ki kinaavaamu bo bali nga balina agenda endala gye bavuga gwe ate naawe n'okikoppa nosanga kikuleetedde ebizibu. Flag eno kituufu waliwo etteeka erigifuga oba abantu wabanyonyodde yes kiki wabanyonyodde bano gwe wokubirira
Gonyonyodde flag etegeeza kikala biki nene teeka tulyonyonyodde olinyonyodde ya Uganda erifuga flag kuba mukama achanyame nesiba na mukuru ng'akola programu nga yankyaza siga bizibu singa sijjayo mu programu lwaki kireeta ekintu ekyo ndwa nsonga nno waliwo abakulu abali mu kkomera we twogerera wano owayiswa mufumbiro gyali mu kkomera Sauda Madada gyali waliwo noono omunene omulala ono wa Nalukoola Bobby Giant omanyi omusango gwe baliko togumanyi sigumanyi baba jwetekako gwakola parade yabakola parade okimanyi nti muteekamu ekiri n'aba NRM bagikola boje bali mukomera nanti kati oguba musango buli guba mujweteke soko terezeemu abo baba jwetekako no mpozi guleko oli strategist tomanyi mateeka nedda ndi kugolola lulimi no leka nkubulire okujweteka oli lawyer ziba allegations kati ono akuloopye yaleeta obujulizi luddawa mu kooti kati gwe toyinza kugamba nti no baba gyeweteekako ng'omusango tebannagusinga bwe banaamala okuwangula omusango ng'odda wano mu suuti yeeyo gye yambadde leero lawyer muhakuwabule nti bwe baba mu kooti kitegeeza nti bali innocent simateka bwegamba paka anti kyembadde tebannaleeta wadde akacokolo k'obujulizi wadde akacokolo bwe kati kyenkugambye nti bwe banaawangula omusango nga bavuddeyo ng'obujulizi bali bubakoze eki ababavunaani saawa zino bwe baba gyewetekako oba mukulu egesa kyagamba naye okutegera omuntu bwatuba n'omusango emisango ebiri tuzza omusango gwe gumu fenna nze ne banvunaana oli mukimyufu oli ne batamuvunaana tekitegeeza nti gwe bavunaanyi bamugweteseeko baba balese bulesi mulala muvunaana ate bino mu Africa ono waba yalabadde agoberera kubanga arusakinga tosobola kuvunaanibwa musango gutali muwandiika ebitabo muteeka by'amateeka g'eggwanga kakati kyalabadabuza lwaki bavunaana bano aba NUP ogwo si gwange naye ono kyakugamba kyekituufu ky'omusango gyeguli emisango gibaayo naye ekiriwo no kyayogera nti amateeka gayinza okuba nga gakozesebwa si mu bukyamu no linda mumalirize tobuguma nnyo kakati nze kyenjagala bannaffe bategeere nti bw'oliraba ekintu kyonna ekiri mu buwandiike gwokyogedde nga kiri ku pepa nti musango omuntu yenna takumisiriidinganga n'omenya omusango n'okemebwa okugenda okukola ekyo ekiri mu buwandiike omanyi bano aba NUP twabagambye nti bwe mumala okulonda mu ddeeka omanyi bagamba tetugenda etteeka ligamba mitaaga bali kwotinga kubanga kiri luddawa mu buwandiike kati gwe ne bweweetoolola bwoti nogira bwoti nga bagamba bikkula eitefusiri bagirina nze kyenzijako ng'osanga ng'ekintu ekiwandiike omuntu yenna takumisiriidinganga fulaga okkirizibwa oggira bwoti naye nga bwe kibanga etteeka gyeriri erigiruŋŋamye omuntu yenna takulimbanga enkeera wano bagenda kuggulako omusango olw'okutyoboola fulaga ya Uganda era omusango gwo gukukeruddawa mu vi okimanyi nti kyebatangira nsonga nkulu nnyo okimanyi nti waliwo bannaffe abamu abayambala emiyondo gino egy'amagye
ne uniform enjeru eza traffic ne bateekako n'amayinja. Okimanyi nti oyo nga ekiro zaabuze bulungi akola road block bana abave mubende tebawo afande baba afande no kamata huyo le ayogoloswa no banji bakwatiddwa gwe batyo nazikujamu na solo zayo okukakana watu wamanyira nti kati wano bandi nkwata ngava ku kkubo ng'amyasa ng'agenda ali muyondo alina asatu kuno kati nasoma kakatabo wano waliwo omusajja yabba uniform mu mulembe gwa Amin atambula awo ku hoteli eri wansi wa Sheraton bajita batyeno imperial speak nebeerako mmwe ba Lawrence bali abawala bali speak kati obwe yajambala omuyondo yaguteeka eno ninga abalala afande naye omusirikale yali amanyi naga nti ono omuyondo agutaddeko omukono ogutali mutuufu buyina kubeera eno naye lwaki ogenda mu regimu ya Amin mu regimu yammwe eno nabyo mwebiri omukyalo yalinga ayejereza abasibe mu ku CPS omujjukira yali afuse senior superintendent of police nga swa omujjukira emyaka tegiwera 10 banji webadde kati wempuzikira ku fulaga yondetako ebyo byonna ogamba ki ku fulaga eno nzife tulina abantu baffe naffe mwena alimu nga baninja bakirinca ng'asobola okufuna investor ne bamugamba nti Kabanda minisita ng'ojja oku meeting n'akwata fulaga ya Uganda ne bagisiba ku motoka okiwulira ne bafuna ne number plate emyufu ey'ekitongole neyingira airport ne baleeta kano akantu kaliko CM cabinet minister ne bakasibako ne kagira kati gwe bwogenda ku airport oyitawo ba minister tebakucekinga n'ogenda ku VIP bakubuuza omwana aga nti motoka ya minister erina abagenyi bebekoze ki benonyi ono naye tajja kubuuza nti minister nga takola ki nga taliimu fulaga eri kuli ekolako ki nga taliimu anti gwe tokimanyi ya kyegamba kubanga gwe tokikola ki tokimanyi nti minisita bw'aba taliimu fulaga teyenyeenya naye ate ne kali aka CM nako kalina kubanga nga kabikke naye olw'okuba munnayuganda takimanyi ali ordinary naye ate nga noono amumnyumunguzeeko naye takimanyi nti fulaga eno nga omukulu taliimu teina kubanga kola nga yeewuuba balina kubanga bagibika nolwekyo mu mbeere ennambulukufu omukulu ne bw'aba taliimu n'emmotoka tesaanidde kola ki kutambula erina okubeera ng'etambula nga transport officer owa ministry awandiikidde driver nti emmotoka eno agivuga naye agenda mu garagi kubanga ayinza okugenda n'agikozesa ekikyamu n'olwekyo bw'owulira nga abantu abamu kiyinza okubeera nga kirimu motive oba oliawo endala maybe I don't know naye gwe omuntu yenna takulimbanga nti mujja kuwoza ku musango oguli luddawa mu mpapula essaawa yonna bagukukwatiramu n'otandika kuwoza manya gundi bamukwata kale twali wano tuwuba bendera zaffe naye ng'ate omusango mu buwandiike gukola ki mweguli nolwekyo njagala kusaba abantu baffe nti waliwo bano aba opposition kibayita political witch hunt babayigganya olwa ebyobufuzi naye era bakuyigganyiza muki mu tteeka lyomenye
kati omuntu omwegendereze nnyo era omugezi ali clever tokkiriza kubeera nga musi musi yero yagamba agumenye tujja kuwoza naye ngo mugamba negwe katugumenya gati anti nze roya nyina kubeera eno bweru sebo nina ne kooti ya Uganda flag era simanyi Serugana naye kati wano tazenayo yagamba nti nayo nze njirina n'okuba nayo naye yebo omugajambale tagikola ki simanyi lwaki Ssaabawandiisi ampeera isiri takutiisatiisa naye nga kyakubulira kyekituufu nolwekyo nja kusaba abantu baffe bajja kujja wano bakumisleading mpulidde bano bagamba kabanje si bagamba kabanje kakuume Walukagga Mathias Mulumba sa sige manya gago yesa Electoral Commission yagenze nye muwandu okulula naye manye engeri gye yagenze okubanjamu ekyo yagenzewo mu High Court lwaki teyagenze ku Electoral Commission n'abanjizaawo lwaki naye mbuuza nange kyenkulimbuuza owuliza n'abaana bwe bibanga byakubanja wamma nga nti kakuume kabale kakole genda okakole ki kabale taliimu kabale taliimu akabala mulala kabanje lwaki Walukagga Mathias Mulumba sa teyagenze wabyabakama n'atuulawo n'abanja era naye okubanja yagenze luddawa mu kooti kati gwe bagamba okubanja lwaki oli tomugamba nti owange ffe tujja kakuwa tukuwe declaration form ewokabanja genda okabanjiza gyolina okukola ki mu kooti naye yakugamba gwe tandikirawo kakola ki akumisleadinga banakukwata ng'atandika political prisoners press conference bagenda ebweru bakola zi movie bayita batya Mwami Seruka mubuze ekibuzo kimu ogabuuza oli mubuuza agambye bano bamisleadinga abalonzi nti bakabanje naye yennyini yasose n'atugamba nabo babadde bagezaako kumisleadinga bano nti mumala okusuula akalulu mudeeka nga tekiri mu mateeka kati bano bamisleadinga bo bajja bakwatira mu mateeka kati mwe mwadi mumisleadinga babakolere ki ono alabika bwe yadde ali wano ayina ebirowoozo oba byamabanja simanyi mwe mwabadde mumisleadinga linda mukuddemu nze sinnayogerako nti wagambye bulungi ekintu tekiri mu mateeka wulira osobola okuwulirizanga ekibuzo bwewakimbuza nze nekiddamu sinnagambako nti twamisleadinze abantu baffe nagambye nti twasabye abantu baffe baddeeka tewali tteeka ligamba nti beerawo wabula gwasazeewo okubeerawo osobola okubeera mu meters 40 abaffe twabasabye nga nange mwendi bwe naamala okulonda ne President Museveni nga mwali temwasabye bammwe CDF yagamba balonzi bonna omanyi gwe olabika oludde nnyo ejjinja nze nakola press conference nze neyogerera nga nze nakola press conference ku office nensaba abawagizi ba PLU ne NRM nze kennyini yayita wano ku Bukedde nti abawagizi be NRM n'aba PLU tubasabye bwe munaamala okulonda muwulirize omulanga gwa Electoral Commission muddeeka Mwami Seruga mpuliriza bulungi Ssaabawandiisi wa PLU ate muganda wange Honorable Daudi ekisooka nzikiriziganya naye bwagamba nti buli kitukola kinda kuba mu tteeka minisita si minisita omukyala gwayita Seke mwagambe Seku yeyabuzaabuzizza Kituma etteeka omusango kye gugamba kukozesa bubi flag kugityoboola ebubi ekyokubiri permission Lusooke gyabadde ayogerako etteeka ligamba ng'ogikosa mu trade oba business ngenda zitunda ngenda zisuubula etteeka lye limu likkiriza abantu okukozesa fulaga ku mayumba gaabwe mpulidde Honorable Mabika ayogera ku America kumpi buli nyumba personal home eriko flag America
likezo jiteka ku mayumba gaabwe ku motoka eziri private no lepo pins bazina ku nguje zaabwe oizoteeka ka lepo pin aka Uganda flag wano tuyitaga kusalwa mawo no jiteekako kali kaagamba kanako ku motoka nga ogiteeka ku motoka twali tikigaana no lecho bwabagamba bwolaba enkozesa gye badde bagikozesaamu NUP n'abawagizi baayo oba bannayuganda bonna bagikutte ensangi zino ani gwogamba nti agityoboodde bwekuba kugityoboola waliwo era omukulu ampereza ekibuuzo wano ku simu nti poliisi yakola ki ku baamagye abaagoba omusajja agikutte ne bamukubaakuba ate bwe baali bagikwata bagizinga buzinzi okwekutyoboola nalaba pulezidenti waffe yali ekawempe embwa ng'esika fulaga temwakiraba embwa ya poliisi esika fulaga omulala juzi presidential candidate afadeli ali ruba makindi era owa poliisi ndozadde w'amagye ng'agoba boda agikutteko n'agimunyakulako bw'ati neyulikako akatundu nekasigala ku piki kuba boda teyagikutte n'asigaza akatundu okwo si kugityoboola poliisi bakozeeko kyabwe so ekikulu ekiriwo kyetalina kubuusa maaso nti Lusoke kyayogera ne mukyala Seku kyayogera Seke commissioner omukyala oyo kyabyabufuzi tekiri kyagamba nti no bakuuma kitiibwa kya ggwanga kyabyabufuzi ate bawulira nsaalwa bawulira kalya akasajja nti bannayuganda bonna bakwata flag kugambe bwe tubakolaliza bagikwatidde waggulu we batiga bagiwuuba lwaki munnayuganda yanibadde afuna ennugu ng'omuntu awuuba fulaga ya Uganda lwaki okujjako abantu abakuzibwa obubi abalina ennugu etabavaako ababeeta gatwala mu kereziya ekintu naffe abawagizi b'NRM mulaaliza eziddako nginda zibawo ennyo tewali alinako monopole ku fulaga ya ggwanga tebajja gituwamba era oliyo yakubuuza ekibuuzo mbu NUP yagala kukola ki lwaki alowooza nti nze bwe ngikwata naye agikwate mbw'omuyekera waffe yamanya nti woolabira fulaaga ng'omuntu agikozesezza bika tuwemba agiyuzizza obanga eri mu bifo weetalina kubeera luba lutalo lwennyini lw'amaanyi ate Kyagulanyi alangirira dde olutalo kaabagezi bokka kenjogeddeko Kabanda Tomubuusa Kaoya Hussein Enajja Nankombi ya message oyaleka wapyeruyo bwalabika abadde aweereza Amuwakama Bernard from Namisindwa. Is Honorable Mabike presidential candidate or is he like Honorable Tema? Mr. Bazo, teach people if you can put on a cloth which has 3 colors, black, yellow, red, and at night, is that misuse of a flag? Aboza binero president wa candidate wa MP wa president. Kubanga nkubalala ngeze wa president. Baba dale bifananyi ku TV nga nkubalala zinga president. Sebo tokisusa. alowooza nti buli political party yaleese presidential candidate onagambye alowooza SDP nayo yaleese nenda kamukambuza gwe oyinawo presidential candidate mwina presidential candidate tetusima ngawo presidential candidate temugenda ku abawagizi bamwe mbawa guidance abawagizi baffe tubagamba balonde president wenkyukakyuka yenna nga bakirowoozezaako they are 7 against 1 balonde ku kumusanvu ng'ojje ku president naye mundeza tubale tulinda first eggwe after first tugenda kukola official statement ku nsonga ya ani gwe tuyinza omu ku bikonge byabwe yakola da statement n'abagaba balonde Kyagulanyi so bambi nnyo abadde alowooza bino byenkola ennaku zino nakyo kubuuza sebo nesimbye kuba member wa parliament sesimbye kuba president ene wabaho ono agambye Nkuluserugga nze kitiibwa kya Mukama ndiwe kirya Ndongo district ngambira Bukabanda nti waliwo ennyingo yerabidde egamba nti bwe bakakwatamu tukabanje era bumugeza ne mukwatamu muwedde akubera emoji yakaba maziga
nelinda katono era ekyo nokabanja banirabide honorable Kabande nakyo netekera omuntu kiwa omuntu yenna aliko nga babala akalulu osobola okugamba okubaako kyobuuza nti ate ezo ngazi eteeka kirigamba nti omuntu yenna ali present asobola okubuuza. Okay. Agree. Naye honorable Kabande singa adde babbakako tuyagala bawagizi bubaka bangi nga babbakako kali kyogere mu mpewo nti nze njagala kugamba abawagizi bange nti nze neewandiisa si mmwe nze neewandiisa nze neesimbyewo mumpe akalulu ebyokukabanja n'okunoonya obuwanguzi bwange mubindekere mumpe declaration forms tekiyamba bo mumpe mu declaration forms oyagala kalulu nze kyebakola ba making sure nti buli omu gwempadde obwegenti bwe bamala okubala yandeetere declaration forms zange azimpe nze numbe tale center kati returning officer abale nti Bukasa Kijwa polling station primary school bina oli 10 ngate DR form je nyina eraga nti nze nyina lunana oli buna owulire wali mutale center we manjiza akalulu nze nke manjiza tuwetaaga abantu bona kuyamba omanyi bw'obojjuzawo wali bateekamu official agent omanyi kye bategeeza official agent wali mu kukabala yabeera atuddewo so si bonna. Okay. Mamiserugo omuntu nga kuse kizibu nnyo okumanya nti wali abantu abalaba enjala abalala enjala beruma kyova olaba nga bakulembeze abamu tebafaayo ku nsonga ezimu. Agre asinzidde kyengera simanyi bwagamba nze Mwami Kabanda alina ekintu kye yeerabidde abaNUP kye bagezaako okugjayo obuyinza busobola okukozesebwa abo aba baweereddwa basomooseddwamu delegated oba abantu basobola obu exercising directly. Yes. Okay. Kati gwe kyogamba kituufu nti official agent yes nino omulonzi asobola oku exercising authority directly boba bubwe let me tell you era kyova abakuga nti asobola nayogera na petition saagala n'okubuuza wali tekali mukkiriza saagala ona misleading bantu yagoberera ebyobufuzi bye Kenya yene mabika okusinga ku balala bonna abaliwa mu 2022 omugenzi Chebukati omugenzi ye yali chairman wa IEBC yagenda okulangirira akalulu aba Raila Amolo Odinga ne Azimio la Umoja yonna ne bayingira Tale Center mu Bomas ne bamusalako ne ebikonde eno polisi nevaayo ne mu protecting bwe yali mu protecting nga bakkiriza omuntu yeko okuwanika omukono okubuuza ayina ebbaluwa ekakasa nti ono official agent mwalimu Sifuna mwalimu ono lead of majority lead of minority Junet nga balimu abantu abo bana era oli bamala okumuwa protection ennungi walimu Murkomen Kipchumba ku side y'abali mwalimu deputy president yali chief agent ono yenyini aliko kindi kigwe madenzi jako nga mulimu Murkomen Kipchumba nga mulimu ono Cheriot ne deputy speaker nzija nga mulimu Gladys Boss bwe yajja bwati ne batandika okuba enduulu kindi kinajja n'abagamba n'ayimirira bwati nyamaza mwena musirike nze nkola ki nze njogera bonna ne bagamba okay sir please keep quiet. Mr. Chebukati is the one who is responsible for telling Kenyans
who has won the presidential elections of 2022. Buli omu yakola ki? Yasirika. Era baamala okulangirira bwe bakwata olupapula tebalukwasa buli omu yaliwo. Balukwasa Kindiki kati deputy president aliko kubanga yali official ki? Agent. So gwe ne bwoba ogenda Kabanja ng'oli awo oweewuube kooti kabanje newe bagaba declaration form ku polling station tebajja gikuwa. Bajja giwa agent oli yaweredde obuvunaanyizibwa oba okuuma kaki akalu. Bana tujja kuba n'obuzibu olunaku olw'okubala lwennyini naffe ababukedde wano otusomaliza ati osoma weegendereza olina okusoma zivudde anti ensonga bo bagamba badawudi abo mbu baba obulwa obukadde bubiri bo temwagala bavu bangi. Mami Seruga babusalidde amagezi. Olaba waliwo ekinyusaawo ekyokugamba nti electoral commission wetuula ku national tally center yokka erina obuyinza kulangirira results ekintu byemu ku bintu byetulina okutunuulira nga sekono ebyo bintu byakigwagwa ate ebintu byaggwako naye nze ebyo abantu bebakomplainingako bano reforms Mpuga yazireeta lwaki temwaziwagira lwaki wagenda kufulonozwa ekyatugaana okuziwagira ffe tetuwagira byoppositioni kebengereza kirungi ne bw'okulotya ffe twagenda mu palamenti wali basalira bweleeta etteeka lya homosexuality nga mwaliwagira yali wa NRM basalirwa yalireeta Mao si wa opposition gwe bayisa mu prime minister basalirwa bwe yalireeta nga bw'olaba okufa mu palamenti prime minister bw'aleeta motion ekungubaga agiwagira abeera loopu waliwo ebimu byogamba nti kino tetulwamanya gye kyava ekya homosexuality ne cabinet yali ekiwagira president wange bwayaleeta amateeka agagala okulongosereza mu byokulonda gwe mulundo gwasooka NUP ne NRM okwogeza eddoboozi limu nga basibira NUP efuga parliament nga basibira ennongosereza ekikookolo batya NUP efuga parliament yasaba livu mu parliament yefuga parliament yegaba livu ekyo bwe kyali ssebo era twewuunya nnyo nti baali boogeza eddoboozi limu ku nsonga ya mukama waabwe yasaba livu mu parliament NUP yagaana werabidde amateeka ga parliament olowooza lwaki bayogeza eddoboozi limu bayogeza eddoboozi limu ku nsonga y'emwe namba wano bano bo bagamba nti gano amateeka gagali gatukolera agaliwo agaliwo ate lwaki tugakyusa aye nabano naye bano yali aleese okamanyi bano bo balina nsonga bano balina nsonga zaabwe nakola munongesereza nemukolamu ennongosereza leka nkubulira engeri palamenti gyekolamu palamenti ereeta private members bill eyinza okubeera government position ebyo tubimanyi linda muna nti nkunyonyole kati gwe ogamba lwaki temwakolamu ennongosereza eyinza okubeera nga position y'opposition nga yonna yegisitudde yegikoze eki Mpuga twamubuuza eno position y'opposition nti ye bagenda okubuuza aba opposition nti nedda bamugamba leeta private members bill aba opposition bennyini ne bamugamba linda mutulina kusooka kutula mu kokasi ono kokasi gyayogera naga nti bagenda ekavule ne bagigaana. Onage Muluseruga nkwebaza nnyo ndabira mukulu Kabanda nange nkutumidde ssebo akweza message ya Lawrence Ntege wewange Mityana gyava obufije tuve Mityana aliwabereza message omulala suppose the NRM that is carrying Uganda flag and confront NUP members, then what do you expect? Kaziba Moses agambye ati singa abenare mukulu Kabanda kyogedde kati bakwata flag za Uganda ne balumbagana aba NUP abakutte flag za Uganda Seruga tutangaze kye kisobola okubeerawo kye kizo kukolebwa Kaziba Moses yakiweereza era abuuzizza bali balina bunike bugundi president okulumba obujja n'onnumba n'okuba musango
oba onkubye oli bwerere oba oyambadde saati ya yero oba oyambadde flag kaka kikwatagana kine flag ku debate twogera kubanga teri agambye nti bakulumba ngo oli mu flag ofuna immunity tyakubye nga ali mu flag atakutavuna naye nedda okuba benare mu musango president yakugamba okuba benare mu banga akutte no naye nga amazima gali nti flag y'eggwanga terina kozesebwa mu mbeera eyawulayawula eriketeeke ligifuga yes flag y'eggwanga eriketeeke ligifuga teeka ki erigamba nti eyawula wulya wenzija flag y'eggwanga ke kabonero akagatta buli omu bwe tuba nga tuli mu byabufuzi bino ebyaffe bye tubeeramu biba byakusikaŋŋana yes byakusikaŋŋana byakuvuganya era ebyobufuzi byawulayawula mu bantu kyekituufu kyekyo oli baba ne sayidi ye nona aba ne sayidi ye n'olwekyo flag y'eggwanga terina kukozesebwa nti abanNRM bagikozesa ate okulumba abanupu oba abanupu bagikozesa ate okulumba abaki ekizibu kiva ku aliwe nagamba NRM abanupu balowooza be bannayuganda ennyo okay mbebaza bakamba mbadde satu tukomekaawo kuba eddakiika zattu tekosa myaka 2-3 mayinza kumanya akalulu katukidde wano bwe mukafuna bwe mukalaba mwabayina ba candidates bano mukitiibwa Rwanda wekitiibwa ne Musisi namwe abatunuliza engeri gye mukatunuliramu kati wakatuuse kakati kimbadde ne honorable Mikaina candidate atalina walwatu naye yennyini candidate ye candidate kubanga ekikulu ekiri mu mwaka gulo ogenda okutandika kijja kuba kyakalulu byonna bitupredicting amasa byonna bijja kuba mwami Musisi kufana bwe kati obadde oga nti naye alina candidate ani mukulu babiki anja mweyogedde naye na candidate olive yawe basajja bano babaki ate mukulu Musisi ye candidate sayina candidate ne honorable Mike ne bwali ne Kabanda bwali ate gamba ayina wali waggulu gundi bwani kakola ngani deputy president Monica Treasurer ye Monica afo omukulu omuwanika yabalagadde ekkubo yabagamba muwe Kyagulanyi tabainako position tetumuliako buzibu oli mwana waffe kakati musisansi nga Kyagulanyi kakati lwaki obadde oti ogamba nti ate tujja kyogera nga kyogere wano kyogere ku bwana Musisi tokusinga ate nyini ayogedde nti emasaka wabayo eddoboozi emasaka waliwogera gesa yayogedde wabayo eddoboozi erigamba nti musajja baba tatulumba naffe tujja kuba naye mbabuuza kati mulamute campaign zitambula bulungi especially eza DF zitambula omuzungu kyeyaliise exceedingly well kubanga twalina target ezo tulabika tugenda tuzituukiriza twali tulowooza nti kigenda kutwala ebbanga okuzima momentum naye momentum eno tulabika tugizimbye era eyiseewo wetubadde tulikolaki tulisuubira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ennaku ezo president ne tiimu ey'abakulembeze aba DF babadde batambula eggwanga lyonna nga bakola ground assessment nga bapima butya abakandidate ba DF bakola mu bitundu bya West Nile, Acholi, Elango, Eteso, Ebusoga, Ebuganda, Rwenzori ne Ankole gamba result gye tulaba nungi ddala ew'amaanyi ew'essuubi era ndi musanyufu okwogera nga sitidde ndi ka DF kyekibiina ekisinga okuddukira ku sipiidi eyayiriiri mu ggwanga lyonna osobola okufuna ababaka meka mu parliament ejja twasimbawo ababaka 99 tulowooza nti newe tufuna return of just 40% or 50%. Return usually eba 70 newe tufuna 50%. Tujja kubona ababaka anamba 5 ababaka anamba 5
50% of that. ANT ya front return chimululi. It doesn't matter. But it's a DF. So get ANT. What is a DF? Tumefanya kuigenzwa kwa namu campaign. Stambula bulungi. Of course tufunye okusomoza okwenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bakandidate abamu bakwatiddwa, bakandidate abamu tubajja mu makomera ennaku zino. Kyetuyitamu ebibiina byonna ebivuganya kyebiyitamu. Naye ffe enjawulo yaffe ffe tuli seasoned. Tetukaabanga abaana bato. Tetukaaba nnyo nga abaana bato. Kati tunafuna bakandidate atuwe bakandidate babiri linda kwegesa atuwe amanyi abiri abajja mukomera babiri bakandidate we Kapiri yani we Kapiri omwami Ichoto bamukwatidde ki yabufuzi byakukongera kangena George ade kande baba mukwatidde ki kuba goko baba mukwatidde kuba goko kabanda nga bakandidate babamanyi ne bibakwatako ati amugoberezi mungi agoberera ekigalo kyo kikoze ng'ekije agoberera George Busi watukidde wa Ishoto is a journalist. Everybody knows them. Nga bakandidate bo bangi abavudde ne mu kalulu ate ne NRM ng'eyina ababaka bangi abafunye dda card abafuse dda ba MP even before balinga mu 15 n'omusobyo wakati olaba tunatuukira mu kubi akalulu ako onaddayo ofuna abaka 5 bafuna lulibu mu parliament oba ebizibu bakutaddeko no tusuubira ababaka abasinga betulina okusooka ng'oggyeko ndowooza constituency ya Busiro East yeyokka gye tubadde nayo ku bantu be bajjeemu ensonga ziramu ekibuzo ky'ekisembye nti onoddayo okubanga abayiseemu unopposed b'ogamba oba n'abasinga bagiddwamu okujjako Busiro East bokka ekibadde mu mikono gya Nuupu so kiyinza okugamba nti nno so ebirala tugenda kuwangula bipya kyengezaako kugamba naye ng'oggyeko obukambwe obukozesebwa ku presidential candidate waffe bwe mumanyi obulungi mwenna nze njagala nkose eddakiika yange kulaga engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu akalulukano mu ngeri gy'oyinza okugamba ekisaazisaazi oluusi nga erirana n'obufere ekisooka ebyobufuzi biyingiddemu nnyo obufere ekyo kituufu era abantu bangi bakozesezza nnyo omukisa gwa akawaayiro akali mu mateeka nti osobola ogendamu eyo tribunal kuba eyo tribunal tebanga kooti tribunal kaba kakiiko naye nga singa kooti ekyokulabirako commissioner we akola ku byapa commissioner land registration akola ku byapa bamugamba alina obuyinza obusazaamu ekyapa beka mugayino naye senga ensonga zituuka mu maaso ge nga zirimu okulumiriza nti guno omukono gwegesa guno si gwegesa agamba mugende mu kooti kati akakiiko ebyokulonda tribunal tekayina ekisooka bukugu na kusandika kugamba nti kubanga abantu beegaana mulamuzi mulamba kalina obukugu tatula mu kooti eyo nga mulamuzi atulamu nga chairperson anti okyeka waliwo ekimubuddisa anti kakati n'abalamuzi bakola ensobi ate n'ekyokubiri nti waliwo ebintu ebi mistakes ezimu kubanga mwami Byabakama mumanyi era musajja twogera ngeri ya kisaazisaazi era n'okumanya kw'amateeka si kubuusabuusa naye olwaleero nti alinga akolera ku remote kyova olabanga mwami Mao mwebaza n'ekiryowa kyono Katone General etteeka Honorable Daudi adayogerako erya meters 2 bakootinga etteeka kirigamba ekituufu mwami Byabakama yali akozesezza ndooza script chairman wa Pierre Yuji yakozesa ate okubanga Daudi yagiwandiika Daudi ye yanjawulo egamba babagizi zinda kwegesa tontabula ensonga enkulu nti waliwo ebintu ebimu n'ebitali ku Nuupu waliwo omwami gwe nalabe gwe bayita mulirire si wa candidate wa Nuupu abadde yesimbye Budyope waye mulirire ndowooza bamuggyemu nga bagamba nti tewateekako bukakafu nti wa resigning okuva mu poliisi omwami yava mu poliisi myezi 18 emabega
kati bw'oba oteekayo nomination bano bonna ongojjako egesa baali babadde nominated eriyo requirement nti teekako proof kubanga bw'oba akakiiko kyekandigambye kyokka nti poliisi ono yali okulira oba nedda bwe yandikodde nti yali eddakiika yange ebbiri ndeka sinaba kwogera ku DF simanyi lwaki toyingira mugundi kamalirize obawudiisa ate nga olimu n'amateeka nga mbawudiisa kiki obawudiisa lwaki obawudiisa amateeka ga Uganda especially etteeka erirungamya okulonda kwa president n'etteeka erirungamya okulonda kwa member of parliament mawandiike yogera mbwangu bw'ompa information neresemu kakati kasooke malizo ojjamu wagundi omuntu yenna alina obuyinza okuwandiisa alina obuyinza okuwandukulula kale yo point ngitegedde kangende alina obuyinza okuwandiisa era omuntu yenna yemulugunya akakiiko akamuwandukuludde okwemulugunya okwo alina kusooka kuteeka mu kakiiko kennyini ekyo kikiwakabadde manyampa information kati toyinza kuwakanya tunawuliza soka owulirize point wuliriza saabawandiisi abadde amanyi nti omuwa information okulanga agirina kyembadde ngambye senga saabawandiisi abadde awuliriza yandibadde akiwuliriza nga ngamba nti tribunal teyina bukugu nga bwa kooti yes telina bukunga bwa kooti era kyova olabanga ne tribunal mubadde ekyokulabirako ekya commissioner w'ebyapa yawandiisa ebyapa ekyo mabika akimanyi era alina obuyinza obusazaamu ekyapa ekyo mabika nakyakimanyi naye bw'okibanga kikwata ku forgery oba fraud ajja kugamba mugende muki kubanga kooti erina obukugu obusinga kuki mpadde mpadde kyakulabirako ebira bingi kuba amabika asazeewo okunyingirira nti akakiiko waliwo omwami eyagambye nti nze bampa ekiwandiiko nti bampa wabidde nga nnaku bbiri nga isi emaze okukola decision waliwo omwami w'ebisinjiro yeesibira enjegere ku electoral commission ku UNEB ng'agamba nze namba yange eri 37 lwaki ate akakiiko ko kakooti nga 38 kagende mu UNEB kabuuze 37 yaani kwegamba mpa examples ezo mpa ebyokulabirako ebyo okulaga nti omanyi akakiiko ebyokulonda omulimu gwe kalinganga omulamuzi oba lifuli tolina kubeera bwezi mwenkanya buli omu alina okutunula nalaba nti oli mwenkanya mu nkola ye y'ebintu engeri gye kakozeemu ebintu byako naddala abantu abamu bekasazizaamu ate sinabanuupu bokka n'engeri gye kakuttemu ensonga ezo nga kaziwuliriza kiraze nti oba oli awo kalinamu kyekubiira oba oli awo kakolera ku biragiro ekitali kirungi ku kifaananyi kyako okuteeka akalwako obwenkanya omukulu egesa akakiiko k'ebyokulonda kaleesewo enkola ya VAR engeno ya video assistant referee etali nambulukufu omukulu ono kyabadde akugamba nti abantu abasinga si bamativu bagamba waliwo ebibuzeemu mu kulonda okuze kubaawo si bwe kibadde kibeera naye ku luno bagamba bajjemu abantu bangi mu busongasonga obwekimpatiira obumu tebulina namakulu nze ndowooza obasuseewo we baalikomye bazze nnyo mu kuzannya ebyobufuzi nti waliwo ebintu byolabira ddala nti ono kirabika maybe oba abantu abamu bafunyemu ekibaasa ne kibatabula ebintu tebifaanaganako bwe bityo ne bajjamu ono kuba kati speaker wa parliament abantu abaali bamuvuganya baggibwamu mu ngeri etategerekeka deputy speaker kyekimu vice president ebintu tugaye bitategerekeka ng'olaba era gyaba bifunamu be bantu abanene bebikonge mu kibiina ekimu ku ebyo ebivuganya ate nga kyekiri mu buyinza waliwo obuzibu kakati akalulunga bwe kali saakasi ku kyoba president saakasi kyonze nekigamba ekyo kuba member wa parliament nze ab'omutisirabayo babaka basuka 5 abanuupu bayinza okuweza ababaka wakati wa 45 naye bajja kufunayo ba independent bangi abaikubira ku side yaki eya nuupu ng'ekyo kiva wali ku primaries engeri gye bagikwatamu bino ebintu byakasengejjaako election management committee ya nuupu teyali nambulukufu bulungi kati awo ejja kuva mu ba independent abami ba fulaga
ku lw'ensonga ezikyali kiriya n'abamu be baagiranga nti wasabye kino naye tukutadde wano egamba bajja kufuna ba independent bangi kijja okukendeeza ku nnamba y'ababaka ba NUP okuva ku 57 bajja kukenderamu naye ba independent abekubira oludda lwa NUP bajja kweyongera ab'omutinze nsuubira ababaka abatasuka aba lwaki oyogera ku muti nzesanga kwogera ku ANT etali wano egesa tasobola kukola projection ntuufu omukkiriza kete gayinayina of course dynamics nazistadinga bulungi naye nga mu byonna era tujja kudda wano akalukawedde tujja kudda wano akalukawedde nkujjukize tukola bulungi nnyo nga DF naye nanja kwogerako kino nti binabo bano ono muganda wange Musisi noono egesa bacomplaining fe twabirabirawo ne tubasaba batwegetteko tuteekewo amaanyi ag'omuzinzi okulaba nga tulongoosa amateeka g'ebyokulonda kati tunakuyingira kalulu obubaka bwaffe okusaba kwaffe kwagwa ku lwazi kakati tuli mu kintu abadde twagamba nti ekino tukigendamu naye tetweteeseteese bulungi ekyokubiri ekintu kyo tukigendamu naye amateeka mabi tukirimu byetwayogera byebiriwo ate bannaffe batandika okukaaba Haji Lwalira webuyikwe yagambye nti obululu bwatuuse mu ggwanga naye nkyalina mu kwebuuza amakulu agali mu kabanja ate nga ffe tubale tukakuuma akatumanja ani so nga ekintu kyonna bwe kibula ate nga kibadde kakikuuma bakibanja mukuumi so si muntu mulala Haji Lwalira zenaga ebyobufuzi abantu baleeta bislogani ebiri vague ne babiteekawo awo ne babuzaabuliza kuba ebintu byofuzi beeramu okukyamuukiriza kati sirogani nga bali be balina kisirogani mu protecting the gains tekitegerekeka gains kyeki kyemu personal gains kati ne bano nabo balina ekyabwe ekyo nti kabanje kakola ekitegerekeka Ssabawandiisa agambye nti batugamba amateeka ne batatuwa ne tutabawa support ate nga ali mu kalulu akalulu kolimu kafugibwa mateeka ki kale kagenda kule mateeka ganjawulo Abe Muwesi mateeka ganjawulo Parliamentary Elections Presidential Elections Act Parliamentary Elections Act so obululu bwa local government so reforms oyagaliza president zokka zezisinga obukulu zezisinga obukulu omukulu Abe Muwesi oteleza waggulu neno wansi oba otelezezza ati yoku parliament tusuubire nti mujja goma lungi twali omanyi akaluka parliament omanyinza bano nabawuliriza juzi nawuliriza wekitiibwa Mpuuga ng'agamba nti katusooke tufune mandate etutwala ffe nga ffe mu parliament tuleete ennongoosereza nga tetuliiko kitugamba nti tokigeza then tugenda okugenda wali waggulu okutereeza nga wana amateeka tumaze ogakola ki Dawudi ebya DF ng'obimanyi ku rediyo banaba bataano kino kibiina nkugaye bagera kuba bati basuka ate gwani agamba omulogwe mulonzi nega kubaliriza bannange Abe Muwesi agambye mubaka wange ku Bukedde nze mubaka we wa parliament ya Bukedde agambye we bali program agambye Honorable Kabanda olwaliro yazaalika omwoyo omutukuvu ayogera ebigambo ebikulu ennyo byatata kwogera mu program eyo munneebalize Abe Muwesi mukulu wa CP agambye mulabire nnyo ne mukulu Mabikke munne bazirunda mu CP nedda Wekitiibwa Kabanda
wetu bagaba akalu kama gwe president we yatambula bimeka yava mu DP nainga UPC nainga UPM omanyi wakyaliwo ebintu byetwogerako nga tukyayogera ku myaka gyaffe nga naye mukulu Kabanda wona atuukire okweza emyaka gy'omuntu omulala gwe mmanyi oyinza okuba ojawo oweza ebibiina ebisatu oba ebina okugenda mu kibiina ng'okyusa naye twasokera mu FDC ndi wenare anti wenare mukati yali amaze n'okyuka ng'ayingidde PLU nakati siberangako mu FDC yasokera mu FDC sigendangako sigendangako mu FDC yali wajjuba juba kiki n'avaayo n'agerako ewa Abedi ama yali wa Abedi ejuba kiki mu PDP yali wa PDP ejuba kiki nekasa waali awo ejuba liriro eryenyanzi omukunzi Saabakunzi yalina ekibiina yalina ekibiina ekyejjuba Chairman Nyanzi yalina ekibiina nokyegere yali referendum nokyegere ng'atabalala banyumba kale mukama wange ewamwe muli mutyamu NRM campaign etambula etya campaign etambula bulungi nnyo waffe ekisooka president waffe tali mu campaigninga ali mu kuyitamu mu bantu n'okubasomesa okujja mu bwavu ng'enkola ye gyabaddemu kuba baterako vidiyo z'abantu olabira ddala nga tali mu campaigninga tali ku pressure yeyongeddeko ne ka size 221 ayina engeri size gye yagiramu jakamu nga kamunyize simanyi naye eryagejja ku myaka 8 naye kati ndaba yeyongeddeko ku size era emirembe mingi nnyo lwakuba bano abaali baga nti nze namukadde mundekere mwewulira ate nabe ennaku zino bafeesa maziga gokka naye nabe NUP ono agambye nti nno DF egenda kuleeta abakaavu abatasukka lindamu mujja kuba mukoze nnyo kubanga mugisha muntu yabulwayo wadde n'olwekyo gwe bano b'owadde abataano bandisibira mu nnamba esukka waawo sijja gendayo naye kyemmanyi nti ffe ab'NRM tugenda kwongerako ku nnamba yaffe kubanga bannaffe betuvuganya abatubadde tuvuganyako bwe biba bya mupiira bino ebyebungereza mbageraageranya ku Wolves NUP njigeraageranya ku kirabu gye bayita Wolves kirungi okkiriza nti NUP yokka gye muvuganya esembe ku kimeeza naye agambye NUP yokka gye bavuganya anti ekizibu kyo NUP yokka gye muvuganya bano tebaliimu tebalina presidential candidate ekizibu kyammwe nkizija ngamba ekizibu kyammwe temuwuliriza muntu kumalayo ate nawe towuliriza byogera omuntu aba yakatandika bwati ono nakubakira eno oli nakubakira eri simanyi bwemumalako maka gammwe kubanga gayinza okuba nga NUP ku babaka ba palamenti DF ebadde terina babaka mu palamenti ngeraageranya ekibiina ekibadde n'ababaka luddawo mu palamenti bibadde bingi NRM yebadde inako babaka abangi nekuddako aba independents kyo si kibiina kya byabufuzi nekuddako national unity platform kyekibiina kyaki ekyebyobufuzi kati nze saagala kugeraageranya ku kibiina kya byabufuzi ate ekibadde kirinamu omu comparison wemba njikola nyina gikola ku kibiina ekibadde kituddirira kyova olaba nkugamba nti Museveni bw'aba yafuna miliyoni 6 wekitiibwa president Honorable Kyagulanyi n'afuna miliyoni 3.5 eyali namba 3 Samuliati ate yali invalid votes invalid 3.9
yakulembera yali president Museveni milioni 6 owokubiri Kyagulanyi 3.5 owokusatu invalid votes emitwalo 39 owokunamuli ati 33 invalid votes yasinga abalala kibera awo kebere okay okitegedde kati ebirala nja kujja nkubuulire lwaki tubagamba baddeeka kizibu kiri ku invalid votes awo yes yazoonoona oyo nno nja kubuulira luvannyuma naye nga kyenjagala okuwunzika nakyo nga sitwadde budde bungi nnyo mbadde nga nti NUP eringa wolovuzi wolovuzi yali ttiimu ng'ekuba wano nga yakatandika nejja bagiyita bisege ebisege bikuba nga bwe kikukwatako kikutaanyaguza nekimalira nga mu 2022 kyamalira nga mu kyamunaawo alaga nti wolovuzi season yeddako mu gyerinde yamalira mu kya 12 wolovuzi tubadde tumanyi nti ejje bweti ng'ate ejja bweti season yeddako eno wolovuzi yamalira mu kya 14 kati wetwogerera kati ogambe wolovuzi yekoze te jigerageranye kwa Arsenal ngamba ogambe wolovuzi yekola te Arsenal yali mu kyakubiri nga NUP naye nze no nteesa yange omanyi ono omusajja ekizibu ekimuliko yayagala omutwe gwe mbwasaleko ogwange yateekeko ogugwe gwe bakuwadde chance okuteesa nze ndeka ngerageranye nga bwenkola ki kuwolovuzi yange naye kakati gwe oyagala kusala wabadde nteesa eyiyo saakugambye nti nno bano bajja kubeera n'ababaka 15 nze nagambye ngaolimbye nnyo just naye kati gwe oyagala kungerageranya ku tiimu ndala nze nkugambye kakati bano banaagenda okuwunzika ng'abaali mu babaka be baali balina balinga wolovuzi okay kale mukama wako kati ku kibinja wolovuzi yekoze ki onagambye ye muyingo yesembi Richard abatumidde w'ekiboga agambye baleta desire muhoza okubeera mbaka mukyala mbaka omukyala kale anampeza message ne Makindi tuleeta koziyani Makindi tumanyi musaba wandi muleta ngani nga DF banga PRU NRM tuli mtuko pamoja mwe bacha bena ne mubabuza saba